Yes, alright, tubaniriza ku mukutu wa Kaifash UG the broadcast kwetusinzira ogezaako kubanga tubawa ebiwooma n'ogezaako kubanga tusabukulula oba olyawo betusuubira nti binaagatta ku bano Uganda wamu ne bannaffe okusinziira yonna gye muwangalira. Akaseera kabadde kanene nnyo nga tetukyaweereza oba nga tukyatutuusaako buweereza naye nga bwe tufunawo akadde tugendanga kubanga tujja tubeeko bye tunnyonnyola oba olyawo okusinziira ku ntegeera yaffe ali eyo n'atulaba bwe tufaanaganya endowooza oba olyawo gwe nga tokkiriziganyazza na ndowooza yaffe osobola okulekawo komenti ng'onnyonnyola gwe ku kyosuubira ekyalibadde ekituufu oba mu ngeri ki gye twalibadde tulowooza nti gye kikolebwamu. Amanya n'eddoboozi Kaifash Uganda Sweater Outer mu nsi ensuubize kitegeera ensuubi oba kitegeezako kuba naye olunaku lwaleero nzize ne muganda wange nga tugenda kukwata ku nsonga era before nga sinaba kubawa heads up ku kiki tugenda okwogerako mbadde nsaba weeyanjulire abatulaba muganda wange tugende mu maaso abatulaba n'abatuuliza mwebale tulaba mwebale subscribinga mwebale oklikinga manya n'eddoboozi nze George munse ensuubize kidde musebo banne kitegeera is it world of honey? Whatever it's a world of honey. Here we are. Yes, nga bw'okiwulidde olunaku olwaleero ne muganda wange George. Anyway, tugenda kuba twogera ku nsonga oba olyawo ziina abantu bezigasa oba olyawo gwe nga atulaba zaali zikutuuseeko oba olyawo olina gwe wali olabye nga zikola ki nga zimutuukako kuba bino ebintu biri jjeno bitambula mu bantu oba mu famire ez'enjawulo ate si mu ggwanga lyokka ng'erya Uganda wabula n'okwetoloola amawanga ag'enjawulo ebintu bizze bikola ki bituukawo. Anyway, omulamu ogw'olunaku olwaleero gwe tugenda okuvugirako muganda wange George gukwatagana ku embeera za DNA. Of course tugenda kivuga nga tukiyisa ku kye kyatuuseewo ku famire ey'omugenzi Delete Paulo oba Prince Paul Job Kafeero eyatufaako ndowooza gwali gwa mwaka gwa 2008 around there. Okuva ebbanga eryo lyonna myaka 19 famire zizze ziguguba n'okumanya abaana ba Kafeero abatuufu batandika bali 36 ne bajja enamba n'esala kati okutuuka ku namba eyagenze ku DNA abaana 25 enamba eyagenze ku DNA. Naye ng'ate tulaba nti abaana bano abayiseemu be baana be bamu abaana betwalaba mu 2019 era be bamu ku baasonsolwa kati omusaayi gwe baagaana webale nnyo kati mu ntebereza ya public oba ffenna n'abantu twata ekibuzo kyatondeddwawo nga kyebuzibwa lwaki era bano abana from the first time up to this time lwaki era bano. Ekyokubiri ne kijja nga kikireeta nga kitubuuza ddala abakazi mu nsi baagala ki n'ogaba omwana okuva ku mwaka ogusooka nga manyi wamugaba siye waabwe n'akwata omwana omwaka ogw'ekkumi naye nga okimanyi famire gyali mu siye yaabwe myaka 2 mu nsi butemu ki obusinga banaye si bonna njagala mukwate bulungi si bonna this is a disclaimer naye yenneeno njogera ku mukazi ali eyo ng'akikola n'abadde alina essuubi nti ogenda zaala omwana omusibe George omusibe Kaifash omusibe Hussein oba kitegeera kyenyezaako okwogera. So okusinziira ku mbeera eyo nga we wagirabye n'ebintu nga bye bitambula mu buntu ddala wanaani alina ensobi kuba kati nyalala tukivuge nga tukimanya eyakoze DNA alinamu ensobi of course abagaba abaana bo omusango tugubasalira obugo oba famire ya Kafeero nayo bakomererwe akazingalo kako muganda wange neyanza muganda wange Kaifash abatulaba n'abatuuliza please subscribe, likinga, commentinga kyakabi nnyo. Ensonga za DNA nze ng'omuntu nkimanyi nti si ye family esoosa okubeera ne issue bwe zityo. That's right. Twagirwa ekizibu mu ggwanga lyaffe nti banyaffe banyinaffe mikwano gyaffe abawala bangi tubawulira alimba boyfriends 6 nti ono wanviri ono omanya wa bizigo oli waki nokamba abaayi webiviira yesterday alabye Kaifash olwajo yalaba George olulala n'alaba gundi agenda okutandika okubirowoozaamu awo kati Kaifash ayinamu kasente n'agamba Kaifash ona ayinza okundabirira akaana kange ne katambula talowooza in future alowooza kyakati
Teba naffe simanyi oba tugenda kikolera ki naye ffe nga abantu naddala nze nja kwogera ku nsi gye nvaamu ne ku bantu bendabyeko tulowooleza nnyo ku kintu kya leero tetulowooza ku consequences tetulowooza consequences like ekisobola okivaamu kyonna ky'oba okoze pankati imagine nga bwe wagambye tunoosiba omuntu abaana sajja yafa waseewo myaka mmeka tuli myaka 19 okitegeera up to now bw'wabaayo bamaama abakyali abalamu ku abo abaga nti oyo mwana wo n'omusajja we yafa gwe maama tusobola kwekuba mu mutima kuga nti omanyi nti mwana gwe nsonyiwa nali nakuteeka eno olw'ensonga ABC lema okutya okuswala naye vaayo okole ki onyogere ekisooka otaasa mwana wo nga omwana omuyamba kumanya wa gy'ava identity kintu kikulu nnyo then ekirala otaasa ate famire eri endala gy'oba omutaddeko kubanga wajaba abaana ababagana yono okitegeera waliyo ab'eŋŋanda basenga abakojja ne tuleetera families okulwana kati imagine ne famire ate eri gy'oba ewamuzaala kitegeera saawa zino omwana alina emyaka 3 avaayo aga nti ate nti taata waayo kyemiwogo ku Entebbe Road ate ye taatawo because wali wamugabe wa Kaifasi omugaggamu okitegeera bannyinaffe tukomye ebintu ebyo ebyono wanviiri wa rent tulowooze ku biki ebisobola okuvaamu yese leero omwana oyinza okuba oyagala omutemere ekkuba eddungi manya bamusasulire ka fees bakole kyasule mu nnyumba ennungi naye after that kiki ekinaddako omuntu yenna atalina identity omuntu yenna atamanyi wa gy'ova tosobola kumanya gy'olaga kitegeera musajja yafa emyaka emeka nti bamuziikule because balina okukola DNA kitegeera bintu bya kidongo ya bannyinaffe mikwano gyaffe abawala nedda tweddeko kitegeera siganye nze mundabe yange nali manya ebintu bino bano abakazi oba bamaama baffe abedda tebaabikolanga naye ate kyewunyisa okubanga biringa ate ebiraga nti gye byasinga okusibuka ne bano abaliwo abawala b'ennaku zino okubanga balabirabira kuba toyinza kuŋŋamba nti omwana emyaka 30 essaawa zino ateekwa kuba yazaalibwa mu 1995 okitegeera egyo emyaka miwanvu okuva emabega waliwo no gwe baleese nga wasimanya myaka oba 42 naye nga kafeero muganda ekyo kankisazeemu abandaba mwenna ekyo kankikube ekyo nkijjeemu sobola kuba muntu wa myaka 42 right now ng'omusajja bwe tubala toto y'emyaka gy'ayinza okuba mu 54 okitegeera singa akyali mulamu kati gwe n'ojjayo bontu eyo mbojjookire iminga ku bintu by'omusajja kati eyo gayi bandibadde bamukuba na kibooko mu nsonyiwe oye yandibadde bamutwalirawo misinde mutente eno n'okolamu akatamala emirundi n'omutemengwara nedda temutumanyi oyo w'emyaka 42 oyo ye teyeetaga nakolako nda Honorable Balaam Minister waffe omulungi oyo gayi tewanditawanyire na ssente yaffe ey'omusolo mbw'ogenda mukolako DNA tekisoboka abantu abamu basaana baviirayo naye kati bwana George bw'otunuulira ku baana bano 25 abaana 21 baawanduddwa ne bajjirwa mu lwokano ne bagamba si baana baakafeera bwe tutunuulira public perception essaawa zino public eyimirira n'abaana of course si bonna wabula abamu ku abo public berowooza nti they were misjudged according to the results that's why nti abantu bavuddeyo nga bagamba results zino ziyinza okuba zabadde za AI oba onfuna kyengezako kugamba so abantu mu butavaayo kukkiriza results zezo beegasse kubamu ku baana naye nga bajjayo kiri ekintu nti yes mulimu abantu abagamba nti okufaanana si Luganda ne basinzira ne ku luyimba lwa Kafeero oluli we yayimba ng'agezaako okunnyonnyola ebintu ebyo nti omwana asobola okuba ng'akufaanana olw'okuba balina bye baakutega naye ng'omwana si wuwo badidde oluyimba luli baluleese mu kintu ekitambula essaawa zino kyongera okuba nga kikuba abaana bali obba okola ki obba ongerezaayo
narrative evugibwa of which nange sawa zino nyizo okubanga gyenyimiriddeko nti abaana bano mulimu abaana balinga 2-3 nange nga nyimirira wamu n'abo bagamba nti abaana abo badibwemu bakolebweko ku DNA enenga si ya ggwanga lyaffe ki Uganda kati kichengezaako okwagala okuvugana n'okutegeera bw'oba otunulira ebyavudde mu results ezo do you comply or do you agree with the results as they came out nga bagyeko abaana bana bokka ate nga bagamba bana abaana 21 tekuliko mwana wa Kafeero yonna naye nga ate ne mu bana abalondeddwamu jeni ebe yasuntudde ne gaba bano bana ba Kafeero mu butuufu batunulira nga ekifaananyi kitono nnyo kye bafaananya Kafeero kyokka balina ekifaananyi kya Kafeero they were deselected ne babajjamu ya muganda wange ekisooka teri mwana abaana abo bonna abavaayo ne baga nti banyabwe bagamba nti abazaala e Kafeero teri mwana alina musango kitegeera ekituufu teriyo mwana yeegaba teri mwana yeegaba I agree with you abatugaba baba banyaffe maama we yaga nti oyo kitaawo kitegeera tebalina musango ekyo kimu tukijje mu ddeal then today ku point eyoga nti DNA test yajjemu abaana bana basigarako 21 kati lwakuba nti kale ffe ng'eggwanga lyaffe twagirwa ekintu ky'okuba nti tetukyakkiririza oba tetukyekkiririzaamu I'm sorry to say ekitegeera nti buli ekibaawo tukikwestioninga whether kikyamu oba kituufu tubeera tuyikola ki tugamba ndowooza ekyo bwe kibadde si bwe kyandibadde naye ekyo kiryokke kuba buli omu alina kuba omanyi lwaki kikoseningibwa naddala from our country ngenda kuddamu bwe nti lwa nsonga ebikolebwa they always leave room for questioning because of the imperfection gye bakozesa mu bintu ebyo kati awo muganda wange oli mutuufu lwaki njogera bwe ntyo nti bw'otunuulira DNA zino tosobola kuŋŋamba nti kale abakazi bakyamu we agree nti omukazi asobola okera ku makya n'asiba omwana omusajja nga si wuwe naye ate omukazi waliwo ekiseera w'otuuka n'omanya n'ogamba naye omwana ono wadde omusajja ono mugagga naye singa naddala nga bizzeemu awo byagiramu ntutwala abaana ku DNA etukola ki omukazi yenna ategeera omwana w'omubuulira wamazima gali nti nali nakusibayo nga tulina kyetukola ki kyetunoonya naye ekikaakyo kyekiriwa kyekino naye olaba baguma ne bagamba katukiza kuba George teriye muntu ayinza kuleetera mwana nga teyegattangako naawe n'akusiba ku mwana n'agamba kamale gatwalira George omwana osanga DNA ezisobola okumakinga George omwana oyo n'akola ki n'amutwalira ddala bebatini oba n'obutabaayo weebale nnyo kati mu nsonga eyo nze mu kutunulamu okwange ngamba nti lwaki abantu bakyakwestioninga bino enkolebwa y'ebintu I will agree with the people abagamba DNA ezino zitwalibwe ebweru w'eggwanga ekyo kyo kituufu era mbadde nkya building my point kitegeera nti twagirwa ensi yaffe ate teri mu kino kya DNA kyokka kitegeera nti systems tezikola kitegeera it is ani ayina okitegeera keifasho oyinza osanga tugende mu bintu ebya bulijjo tuyimiridde mu line ya bank e Uganda tuli bantu 10 oli najja because amanyikiddwa oba oluusi ayinamu kasente ayinamu kulinnya sebo ne bamuyisaawo it's not first come first serve okitegeera kati ekyo kyo kituufu tukirize tugaane ensi yaffe eyonoonese ndowooza wenzikiririzaamu naawe nti ensi eyonoonese to the point that nti tewaliyo kye tukkiririza buli ekijja tukikwestioninga nga tuzzeeyo ku mulamwa nzikaanya naawe nti yes bagambye DNA kati zaakabeera 3 nga zikakasa abaana bali abana yes naye bw'olaba mu butuufu walimu ono omulenzi ono yawadde n'omulefu okitegeera akalinza akamufaananako omulefu bambi waliwo n'ono omuvubuka omwetowaaze era n'adde mu following nga amuwuliriza ebigambo byayogedde muntu mukakamu ne anti we yamuleese naye yadde muntu mukakamu era bagambye nti kinaavaayo ffe tujja kikkiriza kubanga ndowooza maama w'omulenzi oyo takyaliyo ndowooza yafa kati olw'okuba anti oli yammulaga nalabyeko anti we ng'agamba mwanyinaze ze yandekera omwana sisita wange yandekera omwana nga ngambye Kafeero yamuzaala kati public ntuufu okusympathizinga ne baana abaana olw'ensonga
omusajja yafa 19 years ago. Up to now wakyaliwo abaana abo abakyalina abazadde baabwe abakyenfasizing nti oyo omusajja akola ki yabazaala. Ekitegeera banga ddene eryandibadde nti bamaama abo wandibaddemu agamba naye nedda musajja bw'aba yafa it's time omwana omucollecting amuteekewa kyava. Naye kireete ensobi eyo abakazi simanyi kye tugenda bakolera baganda baffe naye ebyenfuna muganda wange ebyenfuna tufiira bwerere. Olowooza Kafeero yalina byabugagambu biri awo bingi nnyo ikaze amataka ndowooza ziri 25 but still tusobola okukola. Baganda baffe tuli mu USA ffe twajja nga tetulina baganda baffe tetulina banyaffe tetulina bakitaffe tetulina koki naye kati ffe abakola ate ne tubeezaawo n'abantu baffe. Kati simanyi lwaki tubeera nnyo ku buntu bwa oyinza n'okuddayo emabega ku Kafeero n'osanga nga teyagabana ku bintu ebyo byonna bye boogera nga temuliimu koota nti yagijja ku kitaawe. Wewale nnyo bannange tuyiga okukola tuve ku byenfuna. Tusanga abakazi abo obutagaba baana mu makubo amatuufu bali banoonya byanfuna. Ate n'abaana wenzijira n'entandika okubaga nti abaana naffe tufeeyo omuntu gw'okula noweza kale myaka 25 mba nkusuubira naawe okufaayo okweyisa obulungi kubanga badde bagugulana for a long period of time. Okitegeera ng'oyo guy gwe mbadde ngamba ali 42 the guy if Kafeero was still alive ndibadde ali myaka nga 54. Okitegeera naawe olaba munoga nti omusajja yasobola kuba yanzaala nga alina emyaka 12. Bannange ebyenfuna birimo tumala okutwemazaamu era kiddala ne bamaama bagaba Kafeero at first ebyanfuna. Kale kyannaku kyenyamiza okulaba nti abaana babonaabona ate si be baana bokka efamire eyo. Nkubuulira muganda waffe nze ffe we twakula ate naawe njulira bwe tuddayo ku banyaffe abali myaka letse 7 okudda waggulu baleetanga baganda baffe ne bateesa ne bakitaffe ffe tukuze n'abaana be tumanyi nti oyo si wa kitange ate ne taata akimanyi n'alabirira omwana. Nze manyiko nze mu family yaffe nkimanyi waliyo gwe twazika nga taata si yamuzaala ne twamuziika tetwamuziika ku kijja kwennyini naye twamuziika ku mabbali. Ekitegeera because maama yavaayo gye yava n'agamba musajja naze naani n'omwana wange. Ate ne bakitaffe bwatyo bwe baakolanga omukazi bwe yaddukanga ng'akwata abaana be ng'abagatta mu nnyumba emu. Osanga bamaama babiri bali mu nnyumba emu akoowa yadduka asigalawo yalabirira abaana. Tetwali nnyo ku mululu gwa bintu kikulu nnyo ekyo. Simanyi bannange twesabire muganda wange simanyi gye tulaga naye it's about mululu gwa bintu. So kati mu mbeera eno tugambe nti buli mukazi yaleetanga omwana ewa Kafeero naye nga muli munda muye kubanga kati ekituufu abakazi bano bakimanyi na Mukama Katonda. N'oyo yali bbawa bwe yafa takyasobola kuvaayo. Ate naye ayinza okuba yali takimanyi nga bo be bamanyi lwaki bamusibako. Nayo point. Kubanga usually bitubaako. Nsobola okuba n'omukazi ewaka nga yeebaka ne George nga gwe tokimanyi. Naye nga nange yeebaka nange. Omukazi n'abeera nga omwana oyo okumanya kitaawo mutuufu wali wakati we na Katonda oba ebiseera ebimu okugetinga confused nga tamanyi whether omwana wa George oba omwana wa Keifa. Olaba bino bye batugamba nti akaana kafaanana kojjaawe gundi basajja bannange nze mbagamba. Era singa kisoboka lwakuba nti ensi gye tuva e Uganda bintu byayonooneka nze nandi proposinze lwakuba nti bambi families tezeesobola nti bw'ozaala omwana bw'oti nga mukyali mu ddwaliro DNA lume. Awo wennyini kweyo point gy'oyogedde is a very good and valid point. But wenjagala nsooke nkuzimbira ekibuuzo nkubuuze before nga tonneeyongerayo n'ekyo. Gw'olowooza kiki ekyalibadde ekyamakulu mu bulamu bwa family omusajja okutwala abaana bo ku DNA nga tonnafa oba okubaleka bino ebyatuuse mu family ya Kafeero ne bituukawo? Which one is more important?
kiri advisable kubanga abantu abasinze bisinga bagamba n'abatulaba eyo okutwala abaana ku DNA simanya muba muti obola abaana muba mugenda kwawuza mu family omwana akula tena alaba mbu gwe kitaye wamutwala ku DNA ebintu ebyo bikola ki bise byogerebwa so ekibuzo ekyange gy'oli n'abatulaba ebyo byonna kyali badde kyamakulu nnyo omusajja ayina abaana ne bw'oba oyina kamu kuba ne bw'aba omu abamwana kyali badde kyamakulu omusajja ng'akyali mulamu ne bakkiriziganya ne mukazi wo abaana be b'olina oba omwana wo batwalibwe ku DNA okusobola okubeerawo ng'oli mutuufu kuba kimenya omutima noba kale ng'okyali mulamu n'oweerera omwana ebino ebya ssente by'okuweerera omwana it can be there naye n'otuuka laavu eyo gy'obadde n'omwana gy'omuzimbyemu and trust you have in your child okuva mu buto bwe yazaalibwa n'atuuka mu myaka 15 w'otuuka okumutumira nti dduka ku dduka ondeetere kino omukazi n'agamba onaasonyiwa taata ojjukira kye waŋŋambye luli nkirowoozaako bino ebyessente nga tubirese kati awo wenyini awo we twagala nzonziriremu which one is good ki ekiriwo ekirungi ku ebyo byonna muganda wange tusomese ensi ekituufu obutamanya bungi ewaffe abantu baffe kati mu kino nja kuleetamu bintu bingi bye njagala ffe ng'abasajja nga families ne mu bulamu bwaffe obwa bulijjo tuyige kati okupulaninga oleme kuba mugagga ng'oli mugagga omusiru kitegeera enkyomala okugenda musajja wattu erinnya ly'okoleredde emyaka n'emyaka ligende kitegeera ekisooka olw'embeera y'ensi ebize bibaawo kubanga kafeero si ekibadde ojjukira juzi omusajja eyali ow'ebweru n'akebera abaana 4 nga bamufaanana naye babakebera nga tewali n'omulema taliimu kati muganda wange abatulaba gy'obatunduzaamu emitima kuba eri alina akaana ke ng'alaba kamumalayo nze kambabuulire munansonyiwa okitegeera naye nze saagala bintu byakweyisaako njagala nkubuulire kati kiri ku ggwe okugaa nti njagenda ne kino naye nga ofunye information bw'oba osalawo gaa nti sigenda gigendako kiri ku ggwe naye ng'ekituufu kyandibadde nti kubize bibaawo n'ensi yaffe obuteesigika ekisooka luli waŋŋambye nti DNA eyo olowooza nti njikiririzaamu ekisooka nange ng'omuntu kuba naabo ababiri nange mbuusabuusaamu ŋŋamba nti singa kisoboka singa wandibaddewo independent oba independent commission oba ne wavaayo omuzira kisa which is kati nga ffe abali mu nsi zino tumanyi nti ensi zino it's hard okucorrupting omuntu kukola DNA okitegeera oba ensi zi South Africa they work on merit oba ensi nga Kenya naye ekizibu weekiri nti okufuna omuntu ate naye ali independent awo ate nawo weewazibu nti ogenda okulaba most people abalimu oba basobola ogira they can have conflict of interest the moment kasita wabaamu ekyo era nakyo kiyinza ovaayo ate era ne wabaawo aga nti nedda okitegeera naye singa tubadde tusobola okufuna omuntu oyo ali independent nga talina conflict of interest mu kino ekintu at least DNA results ez'abaana abo ababiri obaana bonna n'owobusulubu ndaba tamufaanana nnyo naye waliwo oyo atalina birevu omulenzi omwetowaaze nabikudde ekifaananyi ky'omuvubuka ate nenjogera nazuumiza ekisa ennyindo engeri gye zaasitamamu ebimu engeri gye byeregamu buno bunsanyusa okulaba obusigaake negambe naye bannange anyway this is our opinion labayo waliwo kye bagamba mbu okufaanagana si Luganda. I agree with that. Kuba abantu bangi eriyo bajunior Bobby, bajunior Chameleone, bajunior Lutalo, bajunior ani naye nga tebalina related ku family zaabwe. Naye bro mubaako kintu kye mufaanaganya na muntu. Oba onalebo nambozo ogenda okulaba mufaanaganya maaso oba oliawo bafaanagana muno mumba oba ekyenyi naye bulazo okufa ku nnyindo emimwa muno mumba boyo oli omuvubuka yamalayo suggestion je suggesting ekisooka singa kisoboka bonna 25 lwakuba kiri hard baganda ba Kafeero tulina okusooka okubeebuuzaako naddala abasajja
Oyo mwana bwaba si wa kafeero. George kisoboka. Naye si buli muganda wo gye yayitiranga oba gwe si buli gy'oyitidde nti obadde ogambayo baganda bo. Bisoboka. Okitegeera. Ne tukola DNA bwe kinaaba kiganye kyakafeero kati okuddamu ne bali abaana. Lwakubeera nakyo kwegamba eno ndowooza yaffe gwe lowooza nga bw'oyagala naye ndowooza yaffe naye bambi wandibaddewo another DNA test. Nze bwe ntyo bwe ngamba wandibaddewo eri independent ng'eri wabweru w'eggwanga lya Uganda weyawe tumanyi nti abo abaana teri asobola ku influencing ebisobola ovaayo. Ya ekyo kivuddeko waliwo question gye wambuuza lwakuba neerabiddemu yabadde egamba nti bosobola okunzijukizaamu yabadde ya omusajja okubanga kikkakatako mu baana b'olina oba olina 10 oba olina 1 oba olina 3 okubanga okyali mulamu n'okwatagana n'omukazi gwe wabazaalamu oba abakazi be wabazaalamu mukwate family yonna ng'omusajja nga bakkiriza without any forceful means mugende mukebeze omusaayi ojjemu ababo n'abatali babo. Kubanga amazima gali nti bino bintu batulimbye nnyo nze kugamye nina ebintu byenzize nkulandaba nga bingi nnyo abantu oli n'abaana omwana nga alina bataata babiri gyebiri nga ajja school fees mu bantu babiri naye ng'oli omusajja aliko nkushuwa omwana wange n'oli aliko nkushuwa omwana wa Gerard omulala wa Kafuuma. Okitegera ati kind of nonsense. Kati nze mundaba eyange kubanga amazima ga Katonda mugu togenda kusobola kutegeera muntu kyakulimba n'atakulimba. Mukama yatubikka ekyo yakitubikka yabika omutima okuleka olinga yasazewo naga kansaasira ekisajja kino omwana mmugjewo mutwale gye bamuzaala. So is it important oba kyali badde kyamakulu before ng'omusajja tonava mu nsi eno n'omanya abaana bo real blood ng'obatutte ku musaayi ne bakerebwa kyekibuuzo kyange muganda wange. It is very, 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 very important. And do you support it? I do. 100%. Would you do it if at all it comes to you? I would. Era singa nyinayo omwana gwe mpulira nti seekakasa saawa zino andibadde naddukiddewo olw'ensonga nze mbalamu the love the connection joba n'omwana oyo kitegeera luli wadde oŋŋambako omwana just the fact that nti obadde ompa kyakulabirako nempulira nga nzigwerera naye nga si kituufu. Nze ne bakantema bayinza n'okunziika kunjagala gye njagala omwana wange. Kati ekyo kye ŋŋamba nti bino ebyessente biki kubanga tulabirira baana abatali baffe nze ekyo kinnuma ye love bambi gy'oba n'omwana naye ekyotasobola kunnyonnyola muganda wange kyesobola kunnyonnyola ku nze n'obaana bange but kati omuntu n'akeera enkya n'akugamba nti omanyi kyono omwana wa kiweewa oba ofa. Baganda bange ayinamu kasente eyeesobola singa kisoboka DNA gavumenti ye Uganda DNA mwandizireducinze ku kabeeyi abantu basobole okujja mu malwaliro abo abamufuna mpola mpola bacekinga abaana baabwe oba bakigattenga ne ku birth bill. Kisoboka oyagenda okuzaalibwa nga bakuba biru nga bakugamba zino sente kuliko neza DNA test. Kisoboka muganda wa sample gireke mu ddwaliro ekyo nadde nakyogeddeko dda. Kati kyembadde njagala okukugamba nti ekiri mu ggwanga lya United States of America tosobola genda n'ojja mwana mu ddwaliro nga sigwe kitaawo amuzaala. Tosobola. Naye ate era nakyo ate nakyo ekizibu kyekyo maama wano waliwo omutwalayo ye yagamba nti ono ye taata kakiri kugwera taata okuvaayo n'ogamba nti ono omwana siwa era maama kasitojja maama n'agamba nti oyo si ye taata we era talinnya wano tolinnyayo mu kasenge byamateeka era kiddayo nga bwagamba nti bamaama bebagaba ki bebatulaga bakitaffe naye ng'ekituufu kiri nti ensonga enkulu tugende tukebeze abaana abo abasobola ate then
bw'oba okebedde nosaa nti omwana si wuwo genda ng'omutima gwo ogupreparinze weetegese nti singa kiba kibaddewo kale bw'oba n'omutima omugumu nze ngamba oyo asobola ate ng'olina omutima omugumu kwasi wange mbadde nkugamba gwasobola omutima omugumu alinamu kasente genda okebeze abaana bo yogera ne maama w'abaana mugamba omanyi mukyala njagala kumakinga sure nti abaana bemmenyekera baana bange kitegeera ate nawe wabaayo ne kitaabwe omusajja naye afuna obwenkanya this is like oba osolovinga injustice esobola okubeerawo ku mwana ku taata oli yazaala eri bami musajja watu atamanyi obanga naye amanyi kubanga waliwo ebisajja ebisiru ebyekobaana n'abakazi bwekimala okumanya letse nti ozadde omwana kaletse mu girlfriend we oba mukazi we wali ebisajja ebisiru egamba musibe nekimukuwa kubanga kimanyi nebyeteesa era nakirabako ku Hope Shifa ekikazi lwe nekiva nekyogera nakirimbalimba nekyogera nti abaana si ba musajja kati omusajja yavaayo najja wano ebweru kitegeera ng'alowooza yalekaawo azadde abaana e Uganda atuuka wano afuna omukazi amuwasa omukazi bagenda omusajja omukebera bagezaako okuzaala tebazaala omusajja ng'agenda bagira omugamba musajja tokola ki tozagamba nedda naleka abaana e Uganda tekisoboka n'awakana kati ng'ategawo Shifa ng'amusindikayo kikazi kisoka nekyebuzaabuza finally kyavaayo nalaba omukazi era nali ne mukyala wange naye yagamba mukama ga Katonda mugulu kino ki man era yagamba nti nze believing in Bible right ngamba omukazi yakemani Adam balye ku kibala ate ono neyekwasa amanyi omusota bateera ogenda okulaba byonna bitandikira kwani ku mukyala nange naye kati nze nina narrative yange njagala okukkiriza ate nga I believe man ku nsi ya Katonda kuno simanyi kintu kyotonda kijasinze kwewakananga mukazi ku nsi ya Katonda omanyi lwaki nkyogera bwe ntyo bana si bonna njagala munkotinge bulungi but enamba esinga obungi nti omukazi lwaki nkidrivinga bwe ntyo gw'osobola okwata mu bwenzi n'akugamba nedda olabye bubi taata gundi olabye bubi oyo sinze naye nga amazima ga Katonda mu ggulu okola ki omukutte kati njagala osike narrative eyo giteeke wali eri ng'akusiba omwana omugamba omwana si wuwo wallahi omwana wuwo kati nze kino kyenkugamba nali nkirabyeko kyatuuka ku kyali wange olaba nga bwe tuli wano nga tusula mu luumu emu mu nyumba emu nga mbadde naye okumala emyaka wagindaba nga neddeemuwe mukola ki mumanyi kyali waffe yennyini n'agenda azaala mu mukazi wa mukwano gwaffe omwana ng'omukazi akimanyi bulungi n'omwana si waani si wamule buladi kino tebakinyumiriza omukazi yakaaba amaziga ng'agamba omusajja wallahi omwana wuwo omusajja singa yali talinamu kasente bulungi agenda okukwata omwana omutwala ku DNA bro ng'omwana tabangako wuwe naye ng'omukazi yakaaba n'aluma n'ogwengulu n'amugamba omwana wuwo zesizalako omwana bali ne buladi ng'omwana kati nza wensinzira ne mpulira nga mwana abakazi mmwe muleetedde abasajja okwejjambula mu bwensi kati nze njakuwa ango kati nze njakulaga kati njakwewerako ekizambu nze nga baby mama wange ng'akeera agamba omwana oyo bro tomanyi gyentobye na mwana oyo va kubyogama kuteeka mu sente kola biki kitegeera musajja just n'okuba obubeezi nga siri naye okuva lwe yazaalibwa mpulira nfa wayogedde ku simu n'akuyita taata bro kati gwe bwe maasazeyo okwetta ne maama wayinza obutasigala ku nsi kino nkikubuulira kati muganda wange njagala nkutunuzeemu ange endala kuba mwana otebereza n'obuuza bro oddukire wa tugenda kuddukira wa no kati kiri bwe kiti lwakuba omuntu ow'enviiri omuntu yenna gwe bagaa nti alina enviiri tuli bazibu kati gw'okitadde ku bakyala lwakuba nti eno ensonga ya DNA yegenda straight ku bakazi
abakyala era yensonga lwaki abagambye nti mwe ali specifically ku nsonga eno gye tuliko eya DNA nti maama gwakera noga nti omanyi George oyo ekitaawo bw'oba tokindaze nga tomundaze gw'omanyi ebiseera by'okufuna olubuto gye wayitira saaliyo nga mwefuna n'ekitange sikola simanyi kati kati mu mbeera eyo muganda wange kizibu nnyo abakazi musenya abasajja amasajja abamu babimanya nama nti ono mwana si wange sajja watu nafiira muli balaba omusajja gwerera naye abo bebe emitima emikambwe nga muganda wange tibambi basajja naye abo tubayita oba tubayita eki batini naye waliwo abasajja abedda bakimanyanga by the way ng'ogenzeko naye abantu bedda bakebeza batyanga abaana okumakinga sure nti abaana bennina ebintu ebyo byeddogoba bya like ebyokukebera abaana osimanyirize bayitanga ndaga butonde byaliyo nga bya ddala bayina enkola gye bakola naye lwakuba nti bwe tuze tukyusa ebintu bingi ebize bikyukakyuka bwe tukopereza ebintu byebweru ekitegeera naye abasajja abo balina ebintu bye bakolanga manya kwata kano akateeke wali omwana akabuuke manya oba omukube gundi mu mutwe wa ekitegeera balina omukube saga kyogera omukube ki naye sokoleka nkempaako abakitegedde bakitegedde ekitegeera ya omwana amanya omukuba gundi mbu waba tafudde mbu abawo naye sikikkiriza nange temukikola mbadde nkugamba muganda wange ekituufu kiri nti tugende tukebeze abaana baffe ate abasajja tutandika okuyiga naye nga ye patanawo anaaba ready okukkiriza gwe kyoba omugambye tukikolere mwenna kiba kibayamba bati ye nkimanyi onaaba osigazza obwesigwa gyali nkimanyi ekituufu kiri nti family naddamu neestandinga nga bwebadde from the beginning nga temunafuna baana bwe tuddayo mu kisajja kikulu lwiri kiri hard ogamba omukyalawo gogo webaka naye mukwano gwo n'omuganda tugende nkebeza abaana ekitegeera but ate ku side oba tewetaaga byagudde mu nyumba y'akafeero nati katuwulire lwaki oba tokola side kati ffe ng'abasajja tulina okwebeereramu kimazima kali bintu byakwebeereramu katati bw'onaakwata omwana n'omutwala ku DNA nga togambye mukazi bagenda kufundikira nga n'okusuwinza walaba ekyatuuka ku Bad Black n'ono Guy Kimuswaga bwe yakwata omwana n'amutwala ku DNA nga tagambye Bad Black ebyaliwo awo Bad Black nga gamba omwana wa Kimuswaga wabiwulira mpaka Kimuswaga yavaayo n'agamba mu bbanga bwe riti without your consent natwala obudde n'entwala omwana ono ku DNA era yawandiika ebbaluwa ku Facebook ng'agamba omwana oyo nti wadde amazima gaazuuka nti sinze taatawo but ojja sigala oli mwana wa gyendi n'afundikira ng'agamba Bad Black omwana mugabe ewaaki kiddayo ewa taatawo omutuufu kiddayo eri kyembadde nga nti abedda waliwo abakimanyanga nti omwana si wange ne mukula naye nga wali awo mulowooza muganda wammwe naye kituuka ku kintu ky'okugaba ebintu taata wakusasulira lwakuba nti kati ebintu bizze ne bituuka ebyenfuna embeera etabuse buli omu akasente okafuna n'olowooza okwata akakaddeko kamu kitundu buli myezi 3 fiizi kagende okitegeera ne tugendamu nnyo mu byenfuna n'ebyalingawo si nti bali tebalaba nga bwe wagambye nga tutandika eno program nti edda nga byaliwo bate ekitaaliwo nnyo lwaki twali tetubitegeera nnyo gaali mawulire nti saawa zino social media tuyambye nnyo okumanya ebintu bye twali tetusobola okumanya mu ntandikwa naye kati saawa zino kintu kibaawo immediately owe US n'akimanya n'okusinga akyali e Uganda segera owe Uganda alinda kuteekako ka NTV ka NBS ate nabo balwanira remote n'abaana n'omukyala naye kati nze kigenda otuuka nga nyina obudde
okitegeera nentunula eno nenjagala okumanya biki ebifudde eno neno nengezaako okutapinga here and there neneesomesa okitegeera naye nga ekituufu kiri nti bw'oba osobola kebeza abaana bo ate bamaama namwe mulabe kubanga kati kino kiswaza. This is injustice to our kids, eh? It's injustice to our brothers. So akungamba nti leero ontaddeko omwana atali wange onyigiriza nze nga George onyigiriza taata omwana eri gye yamuzaala onyigiriza omwana yes omwana ayinza okuba azadde afunyemu biki naye kati kigenda kuyamba ki at the end of the day bwe byonna binaatuuka ne wajja obusungu abantu betta okimanyi kituufu abantu betta mulimu okufa omusajja nga akutegedde mulimu abasajja atagenda bigumira alija musajja agenda okukutemula nakukola ekintu omusajja bw'aba takikoze famire ye nekikola jjajja abadde awo emyaka 3 nga oba noono omwana ali innocent n'asalawo n'agamba kati gwe naawe mufiirwe nange omunzieko si wange naye naawe kati mufiirwe nekitaawo oli gwe wamuzaalamu kati ate ne taata gwe wamuzaalamu naye kennyini bw'omukubako omwana ku myaka 3 tebinyuma naye abaamu okubuusabuusa okimanyi nti omwana by the way tutyemu Katonda bantu mmwe omwana gw'otakuzizza mu mikono gyo like nga obadde tokiina ssuubi nti omwana wuwo ne bamukuleetera mu bukulu it's hard to accept nti ono omwana wange osobola okukkiriza n'ogamba kibeewo naye mu mutima gwo okwagala ate tekisobola kubaawo naawe n'ogenda ku DNA anti ekyo kiganza ku DNA kati I'm talking in the perspective nti kizze nga kizuuse nti amujje gyamujje gye yamukuliza mpaka myaka 2 amukuleetedde omutute ku DNA naawe omwana omukebedde nga wuki wuwo. It is going to be hard for that person or for that father okubeera with that love eri omwana oyo okusinga ku baana ababe yakera ku makyane yeekuliza from one day up to the years they are. Gwe mukazi gwe kyoba okoze mu nsi ya Katonda lwaki nze nenyanya abakazi lwansonga gwoba wakotogera future y'omwana oyo gwoba bakotogera buli kimu omwana oyo kye yali badde afuna families zonna tetuganye taata mwavu omwana kabeerewo ajja kubaawo oyo mukame yatutonda kitegeera Bayibuli egamba nti nze gyenva okitegeera egamba nti yatumanya nga tetunazaalibwa yatumanya tetunagenda na mu mbuto z'abanyaffe tukkirize bannyinaze tukkirize nti omwana ne bw'aba yakuziddwa abantu abatalina ssente oba abaavu abo abaana ebiseera ebisinga betunyooma ate be bafuuka ensonga bayawe oyogedde ekituufu njagala wetegereze buli muntu yenna essaawa zino alinako kyali mu ggwanga bw'onaawuliriza their background ogenda kumanya nti they started from mud okutuuka ku top where they are. Nzirayo kayimba ka Bugembe nti gundi wali munaku nange nali munaku ate kati saa zino omwana oyo gw'okotogera omusibye mu famire gy'olowooza nti ye y'abagagga akulira omwo ogenda kufundikira nga ate ye mwana gw'oggyemu ayonoonese afunye entalu ne banne bw'oba mala okimanya nti ono siwo oleese empalana bamuwalanye kati olaba ng'omwana yakoze statement nti buli yaziikawo omwana we kubi okitegeera yatandikidde nze nga simanya senga w'abaana omutuufu omujjuvu buli amanye nti waziika omwana ku kijja kyewaffe yesaba mugende mubajjeyo kati imagine mbadde nsaba katuddeyo ku baana ba Kafeero mbadde mbasaba mwabana mukama be yayambye ne muzuuka kubiriwo kati DNA kwegamba naawe oli konkusure nti the result that came out is the final result and the actual result basing on the results ezazze kwanga nze nzirayo waliwo kyesitetegereza singa wabaawo omukisa ogwa independent kitegeera ogw'omuntu ali independent so okola DNA endala naye bwe mba nzizeyo basing on DNA results ezino ezafulumye ku baana abana nagawa ani omulala wali awo Waswazi Simon Peter bambi mbegayirid bagamba bw'omega tokola toruma aba abaana already bakitegedde nsi baana ba Kafeero kitegeera mukwate bulungi bannamwe mukitwale empola kitegeera bagamba bugubugu si muliro yes esanja terijisa mmere exactly gwe kyemukola
mutambuze mpola mpola temutandikirawo kubanga kati bw'oleeta embeera akisobola okuvaamu ebintu ebibi baaba ne muvaamu n'okufa kati ng'abaana abaziikawo abaana baabwe nojja n'omugana yavaawo amutwale wanga bw'abanga ye nga ye bw'aba tamanyi taatawo ate omulala kati amutwalewa kitegeera kale mwabo abaana mulimu abaana olwedda abayisobodde abasobola okuba bakozeemu kasini nga balina n'obutaka basobola batwaleeyo kitegeera kubanga ekijjo osobola okitandika osooga nti kuva leero nze George ngenda kutandika ekyange kitegeera kati nga nze nange nina essuubi erikola ekyange osobola okikola naye kati bambi bano abaana beba ababadde babeerya mu bintu bya kafeero talina walala wakudda mugamba jjawo omwana omuntu oyo ajja kukola ekikyamu kyembagamba nti waliwo kiri ekya results batuddeyo mu kyobuntu bambi mubakwate bulungi mpola mpola mulabe olwedde ebintu kati mu mateeka biri mikono gyammwe kooti yasalawo DNA wandegeya nezisalawo kwegamba tetukyalina kyetwekwasa yadde fe abamu tukyalinamu eri endowooza ega nti owaye singa tukyalinayo ka chance so muganda wange George nga tufundikira programu yaffe olunaku olwaleero bigambo byo ki ebisembayo eri abazadde eri abakyala n'abaana ab'obuwala eri n'abaana abo bonna abazaaliddwa nga nnyoko gye yakuleka bakweganye naye nga n'ennyoko yava mu bulamu bw'ensi eno so bigambo ki byolekera abantu abo basatu abaana ab'obuwala oba abakyala ne families oba married couples n'eri abo abaana be twaliise enfuuzi tandike n'abaana abo bambi sooka mbasaasira kubanga si kintu kyangu muganda wange saawa zino omuntu okuŋŋamba nti toli wa musajja oyo ku myaka gye nnyina n'ennyoko we yali badde akulaga ekituufu kiri nti kitange oyo ayinza okuba talina kyampa okitegeera but mbagambye identity matters kitegeera okumanya obuvo n'omanya nti munnange nva Masaka Mbarara Ntungamo nva Isingiro nva actually big up to the people of Isingiro jenva papa mbasaasira ekisooka ate ekyokulala mbagamba nti ebyo byonna nga bibaddewo ba musajja wattu mukazi wattu sooka weekwasa omutonzi kakulu nnyo bambi temulwana toddaawo olemereko ate nze aloliyo gwe nalaba ngagamba nze kiki sibikiriza lololo ng'okola ebyo kati singa ogenda wala nayo ne bikivaayo nga sibyo ebyo bakukola eki bakuba ekibooko bakutwale mukomera bakusibe osasule byonna bye walya mbagamba katubeere bantu beetowaaze bintu byensi biremu twemalamu twekwasa omutonzi oyo yekka eyatutonda nanyini ensi abo abaana bonna nga si baana bakafeero bokka gwe bw'obanga oli eyo sajja wattu mukazi wattu nga tomanyi kitaawo nga tomanyi maamawo kitegeera weekwase mukama wemanya nti osobola okubeerawo ng'ebyo byonna nga tebikoze eki kasooba n'obulamu ate nga tonnafa muganda wange osobola otuuka ekiseera amazima ne gavaayo ekyo kyekisooka naye n'abannyinaffe bakyala baffe bamaama bannange twekomeko tuse nnyo boy child mumutta ekitiibwa kyammwe mutuleetera otandika okwebuusabuusa ne bakyala baffe n'abalina bakyala baabwe atandika ogamba wa erindako maybe akakabaŋŋamba akafaananako jjawaako maybe okitegeera ebyo bya kisiru nnyo bamaama please bannyinaffe gw'omuwala omuto ali eyandaba mwewala ebyo ebintu by'ekisiru byempulira nze I can't be there without 3 boyfriends ono wanviiri ono alina okumpa emmere ebyo byokola oyo gw'oyagala owe ssente waliwo yamutuusa ku leve eyo gy'aliko kikulu nnyo ekyo eyo point omusajja olwedde gw'osanze ali established
tosobola kujja kumumanyira bumanyizi noloza ntalina be yalinnya nabo ddala kutuuka okitegeera naawe fuba nnyo ojje ku musajja mukolerere wamu tebakiririza mukolerere wamu abakazi tokiwulire naku zino balina engombe egamba akizake bagamba omusajja ozimba naye mu bwatuuka ng'akusuulawo ng'agenda but si bonna kitegeera ate bw'agenda ensi eba tekomye tekigamba nti ate omwana wa Julius omukwase Peter nedda twebeereremu muganda wange bwebwo obugambo obutinitini then maybe ekirala kyenandigambye basajja bannange please bw'oba osobola kola amagezi gonna agasoboka kebeza abaana mutima omulungi kebeza abaana bo but with the consent from your yeah exactly your wife naye so neyanziza nnyo muganda wange neyanzeege so olw'ebigambo ebyo alina amagezi wulira atalina amagezi oluwaddemba okukola kyoyagala mubye twogedde bisobola okuba nga bingi naye kiri gy'oli okulonda mu byolaba nti bikugasa ebitabikugasa n'obireka nga ffe tubivunaanyizibwako abagezezaako okuba nga tukola ki nga tubyogera so mwenna abaali eyo mbeebaza okuba nga mujjekumiddeko naye nze akagambo aka nga akasembayo gwewe n'omukazi ali eyo before nga tonneegaba nga tonnajjamu ngoye nga tonnaba kulowooza kwebaka na musajja oyo akuwadde ssente akulaze nti alina ssente sooka weebuuze nze agenda okuzaala ndi ready nakyo 1 ekyokubiri weebuuze gwe neeyambulidde gwe nsuubira gwe neegasse naye nga results zisobola okudda nga za lubuto ali ready okurisiivinga omwana ono kubanga ebiseera ebisinga nsobi gye mukola osobola okujja neweegatta ne Keifash n'ogenda okwekebeza nga ofunye olubuto Keifash naganze sigambangako okufuna lubuto olw'okuba wayitirako ewa George n'okola olukujjukujja omwana oyo n'omudivertinga n'omuzza ku sayidi ya George nga sikusazeemu kirimi okitegeera nze ku nsonga eyo ndabyeko abakyala bangi naddala wano ku US nga ajja akimanyi nti tayimu ye etuuse ey'okuzaala n'agamba nina okuzaala ye n'ajja n'anoonya omusajja ng'ali lwedde okulabirira omwana we kitegeera kyekiddayo kiri nti ebintu tafa nnyo ku bintu bino ye kati ayagala mwana ali lwedde okulabirira eiza ogamba ono omusajja ali lwedde bwanzaalamu omwana asobola olabirira omwana oba nze nsobola okwerabirira omwana wange nga tomusibye musajja mulala nsonyiwa muganda ekyo nakyo kikulu nnyo naddala mu babikoze bendaba mu ggwanga lya America kuba lyo libawa advantage nyingi so mu mbeera eyo gwe wenna omuwala ali eyo before nga tonakola kintu kirala kyonna kwagala kwegatta n'abasajja boyagala kwegatta nabo manya ate always be conscious when you are doing something tandika okwebala nti olunaku lwe nabeera ne George zaala ennaku z'omwezi bweziti kitegeeza George nanyini lubuto leka kubeera awo kubanga kituukawo you always get confused namwe muli bantu webaka ne George today after in the evening ate nojja ne webaka ne Keifash kwegamba notaba konkushuwa omwana yali wa George yali wa Keifash ate balekerawo n'okwebaka n'abasajja lwa chipsi kubanga muganda waffe abantu bali desperate muga Katonda mugulu abaliwo mu commenting mu batugambe wali abaana e Kampala abawala kitegeera survival survival please abawala abato desperation tekozesa nsobi kweyambulamu mpaleyo because onoonya wakusula ekiro ekyo stop it kitegeera so mu mbeera eyo mwebeereremu gwe wenna omukazi nga George bwe yabagambye family eziri eyo omusajja nga mulina abaana abasoba mu 4 abasoba mu 3 abasoba mu 2 it's always good mugende mukebeze abaana bammwe omukazi tokiteekinga mutima mubi nti omusajja ono takwagala omusajja ono takuyinaamu bwesigwe naye waliwo kye bayita securing your future oyinza okuba nga oba oli awo olina gye watyamako mu butamanya ensobi zikolebwa abantu but ate sikiwagira naddala kugga omukazi ali eyo ng'oli faithful eribbaawo wali badde obeera ne mu mbeera eyo ne mwagalana ne musajjawo ne mukola ebirungi bisobola basisinkana bingi bwe nali bwe wansisinkana emyaka 3-4 egiyise emabega nonsisinkana olunaku olwaleero nga sisobola na kuafodinga kizibu kya miliyoni 10 kati bwonsisinkana olunaku olwaleero g'omuwala eyaliko girlfriend wange nonkyawo olwa ssente bwonsisinkana olwaleero nga n'ekizibu ekya miliyoni 5 nkyeyimbamu nga tewali n'omu gwe ntunuulidde awo mba nkusaasidde so ebyenfuna bireme bba malamu bw'oba oyagadde muntu ng'omwagadde na mutima go with that don't look up
what he has or what he doesn't have. So look at straightforward for what this man might be tomorrow. So what is he willing to, to improve on his standards? Is he responsible and he is ready to take care of the child you have? Is he really the father of that child? So, nebigambo ebyo tebugenda kuba tusukawo olunaku olwaleero mukulu gwa Kaifash UG the broadcast. Subscribe, like, comment, share. See you next time. Ate nga tukyabongera ebirala bingi kati tusimbudde mwaka 2026. Peace. Salute.